omuyimbi Epas ng'ag'obuzale Alexander Bagonza ye yafuuse ensonga akawungeezi ku lunaku lw'eggulo ku Serena Hotel mu Kampala. Olunaku luno lwafuuse olw'ebyafaayo mu bulamu bwe bwe yategese konsaati ye yabadde esookera ddala bukya yeesogga nsi ya kuyimba. Epas ono yakoze ekiri n'atalabikalabika ng'omusezi aserera mu gaalubindi okuba nti kiragwe mulundi ogwabadde gusooka ate ekivvulu n'akitegekera ku Serena Hotel ng'okuyingira kira mitwalo gya siringi ya Uganda 15 n'okudda waggulu ate ekifo ne kijjula ne kikubako obugule. Ebyenjawulo bingi byayolesebwa ku kivvulu kino buli omu n'asigala ng'awuniikiridde okuviira ddala kira wootuukira nga waatoneddwa mu ngeri etali ya bulijjo okwawukanako nga bwe gutera okuba ku bivvulu ebitegekebwa mu kifo kino. Nnyongera okukujjukiza gwe wenna ayagala okulanga bizinensi yessaako naawe munnabyabufuzi ateekateeka okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze kyonna nga weetaaga okusagula obuwagizi nti ku nsonga ezo nze Kamalabyonna ng'eggala essajja erikuba ennoze ate ne litta n'ensekere onfunira ku nnamba y'essimu 0749545627. Embaga yabadde nnyuvu nnyo ebyensusso kuba n'omwagalwa w'abangi His Excellence Badman Bobi Wine teyalutumidde mwana. Yeesitukidde obutamunyumiriza ssanyu lyabadde wali neyeetuukidde tanywa matabangufu. Ndijjamye Radio Uganda okukuweereza. Bazadde ba Epas baabaddewo ng'ezzadde lyabwe lituuka ku buwanguzi buno mu ngeri yazaala ajaagaana. N'abayimbi ab'enjawulo baalabiddwako nga bazze okuwagira munnaawe mu mbeera y'obwasseruganda nanti bulijjo n'enswera ekwagala yeekugwa kubbwa. Mu katambi kano kira buli omu alwana kwekwata kifo gwe Epas agenda okugoba ku siteegi bonna nga bakkalidde bulungi olwo nno balyoke bamwegeke bulungi emmunyi nga mpawo byakutolotooma nga sseggwanga enywedde amanaabemu. Buli omu olwakkalidde n'embooge nga tebannagibugumya Epas naye n'avaayo wano emizira gyabuze kata okubambulako akasolya ka Serena Hotel nanti Epas ng'ajjidde mu ngeri etalabwangako era buli omu yavudde wamunyeenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Epas yanyekanyekanye bulungi mu nnyambala ye era yazze kukakasa bawagizi be nti bulijjo olunaku luno alwesunze nga lumusuza agulumbadde nga mimmonde mu bikata. Katono nnyo teweerabira bannaffe ba Wonders Estates and Constructions abeesimbu ku nsonga z'okuguza ettaka ko n'amayumba ag'omulembe. Bakuguza ettaka ate n'okukuzimbira naawe ayagala enju ezipangisibwa oba apartments bazirina mu bitundu bye weetaaga. Manya ebikira ku bino ng'obakyalira ku yafeesi zaabwe ezisangibwa erweza ku luguudo oludda Entebbe oba okubakubira ku nnamba zaabwe ez'essimu okuli 07 7 739 7 ne 0747 Epas yayimbidde bulungi abantu be buli omu n'asiima era zino ze zimu ku nnyimba ze yabayimbidde. Bagirawo ng'ekivvulu kyakakomekerezebwa yafulumye wabweru okwogerako ne bannamawulire ng'attaanya ku butya bw'asobodde okukolamu omukolo guno ate mu ngeri ebadde tennalabwako walala. Wano yeebazizza abantu olw'omukwano omungi gwe baamulaze wakati mu kwekubya ku bifaananyi. Epas ng'essanyu ly'alina terimanyi na lyamwoki wa gonja.
bantu bange mukkiriza emboozi ngifundikirire wano gw'ate n'afaafaagana n'omulwadde tamusikira wabula gw'ayagala okulanga bizinensi yo ssaako nawe munnabyabufuzi ateekateeka okwesimbawo ku kifo eky'obukulembeze kyonna agenda okwetaaga okusaggula obuwagizi nti ku nsonga eyo nze Kamalabyonna ng'eggala essajja erikuba ennoze ate ne litta n'ensekere onfunira ku nnamba y'essimu 0794452627 nze Jammeh Radio Uganda abankuumire.